Yes, nkulamusizaako mukwano gwange najjo sinzo bango otuwuliriza bali kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Ekitongole ekya NIRA ekya National Identification and Registration Authority kivuddeyo ne kirangirira nga bwe kigenda okutandika okulinyuwalinga okuzza obujja endagamuntu z'abantu bannayuganda mu mwezi ogwa April gw'omukwano gwange ali yampuliriza kirangiridde. Wetubadde twogerako ne Angela, Human Resource Manager ku kitongole kino ekya NIRA ekya National Identification and Registration Authority, agambye nti bataddewo process eno ebirenga etandika Mbunambiro basobole okuba nga basobozesa ku buli munnayuganda okusobola okulaba nga balinyuwalinga nga bazza endagamuntu zaabwe obujja. Wabula agamba nti nno kino kigenda kukolebwa ebbanga eriwerako emyezi egiwerako kisobozese ku buli muntu yenna okuzza bujja endagamuntu ye abo bonna bonna abalina endagamuntu nga zaggwako. Angela, Human Resource Manager, ayongeddeko ng'agamba abo bonna bonna abalina endagamuntu ezaabula bagenda kubanga kibeetaagisaamu okusasula kaffi akatono ennyo newankubadde process n'enkola eno yateekeddwawo nga munnayuganda talina kubanga asasula wadde n'ekikumi okuzza endagamuntu zino obujja. Agambye eno process egenda kubeera ya bwerere naye bali abo abaabulwako endagamuntu zaabwe saako n'ezo ezaamenyeka eyabulwako endagamuntu agenda kubanga asasula $5,000 oyo yenna yabulwako endagamuntu ye wabanga ayagala eddizibwe bujja. Wabula ate oyo alina endagamuntu nga yamenyeka tutegeeza National ID agenda kubanga asasula $5,000 ne ssente ezo togenda kubanga ozitwala eri ku kitongole ekya NIRA. Essente ezo ogenda kubanga ozisasula direct mu banka era okufuna lisiiti eyo yejja okubanga eraga ng'obukakafu obulaga nti nno maze okusasula payments ezigenda okubanga ziddizibwa endagamuntu yo obujja. Kakati mwe abatamanyi kitongole kino ekya NIRA gye kisangibwa jjukira nti ekitongole kino kisangibwa wali eri ku yaadi. Abamanyi ku yaadi awo Nakawa mu industrial area okuliraana ekitongole ekya Electoral Commission NIRA weesangibwa era mwenna abagala okuzza endaga zammwe muntu obujja mugenda kubanga mutindiga eggendo musobole okubanga mugendeyo. Tebanatubulira process gye bataddewo butebe tugenda okulinyuwalinga National ID zino obujja, wabula zonna process banazireeta tugenda kubanga tuzibaleetera era tubalage. Jjukira nti nno okuzza endagamuntu zino kwayimirizibwa omwaka oguwedde olw'ensonga nti nno bagenda okwetunulamu nga tebalina equipments zimala kulaba nga bakola process zino zonna okusobola okulaba nga zigenda mu maaso era ne batugamba ne ssente financial yali tebavugiridde musimbi gumala kusobola kulaba nga bakola process zino ez'okuzza endagamuntu obujja. Naye nga tugamba nti kino si kyekyandisaanyidde okubanga kikolebwa singa endagamuntu zino ziddizibwa obujja wabula ne wabeerawo ne plans ezikolebwa nga ku ndagamuntu muno ebanga bagenda zijjabuza wabula babeereko n'ebintu areas banootinga endagamuntu eno yandisaanidde okubeerako n'ennamba y'essimu y'omuntu singa banga ebuze okusobola okulaba nga emutuukako ddala Mbunambiro. Wabula kati abantu bangi bagenda kubanga basasula omusimbi ogutagambika okubanga endaga za muntu zaabwe zaabula naye nga gye zirina gye ziri naye olw'okuba nno tekuli nnamba z'amasimu tewabangeri kiyaza akisesinga. Kati ekirala kye tulaba ku ndagamuntu zino twebuuza ekitongole kino ekya NIRA tekisobola kukola ndagamuntu zino nga teziggwako kubanga ekyetaagisa endagamuntu zino okuggwako kwe kubanga omuntu bataddeko ku National ID bataddeko date tebasobola kuteekako ogundi ng'endagamuntu eno teggwako kubanga osigala ng'oli munnayuganda tagenda kukyuka ate afuuke munnakenya enkeera. Kati banga magezi tubadde tugaba wabuwi olw'ensonga nti nno buli bakola renewing nga bagenda okuzza endagamuntu zino obujja gavumenti efulumya ssente nnyingi ez'omubi bw'omusolo ku kintu ekitono so nga lino ekkubo balyerekerawo okusobola okulaba nga bakukusizaamu ssente z'omubi bw'omusolo basobole okwenogera ku nsimbi so nga endagamuntu eno basobola okugikola nga teri valid nga teri invalid nga buli kadde ebeera valid nga kweri nga teggwako okusobola okulaba nga tutaakiriza ku ssente z'omubi bw'omusolo. Eyo ebadde endowooza yange osobola okuteekawo endowooza mu comment section osobola okujja n'otweyungako gwagala otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Mbagaliza olunaku olulungi mweraba. Yes, oli ku Yugi Updates TV kw'osinzira okuba ng'otuuliza ggwe omukwano gwange yenna ali eyo.
gwe nagambye agalo tweyungako agalo kweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okonene mukade temwerabirako na mukade kubanga akadde ako mukwano gwange kuyambako nnyo kuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe omukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu ndwane Kenya, nalekani menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mubali kwekumira ku Yugi Update TV mwe mbezezaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola bebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi eryewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo so muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno namba y'essimu gye mbateeredde awo ya noti 726 noti emu 679 eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde kati buli muntu alina kubeera vigilant olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo gwe omukwano gwange waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,500 sukaali gwe beera ng'omanyi akaseera wekanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera lowooza ku by'emu maaso weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe omukwano gwange ali eyo so kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino so nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Update TV mwebatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga mbaagala nnyo era mweraba.